Amakya g'olwaleero nziramu okukujjukiza nti bingi by'ogaanye okukola, bingi by'otegedde wabula ogaanye okusituka ogende, naye omukisa ogwo gw'olina balaza eyinza okutuuka nga tugulina, sande eyinza okutuuka nga tugulina, naye ate otegedde ekyokukola, otegedde nti olina okulaba omuntu, otegedde nti olina okugenda ewantu, otegedde nti olina okukeera ogenda okola ekyolina okukola, naye era nakati olowooza nti waliyo olunaku olutuufu olugenda okukyawa okole ekyo kyoteekwa okukola. Njagala kukujjukiza nti olwaleero oyinza okuba olulina naye biddako tosobola kubifuga. Naawe agaanye okukyusa omutima gwo n'embeerayo, okanya kulumba balala, okanya kugezaako kuyimirira mu bala. Nze ndowooza ebiseera byo bikozese okuddaabulula obulamu bwo, okwetereeza mu mwoyo gwo n'okukola by'oteekwa okukola. Bw'oba badde ositusa olwaleero nga olina ekigere ky'otutte okitutte mu bubi, olina gw'owalana, olina gw'ogenda okulwanyisa, olina gw'ogenda okukuba, buno obubaka bubwo. Genda okolemu ebirala ebigasa obulamu bwo, ebiddaabulula obulamu bwo, kubanga n'oli gw'oyagala okunyigiriza alina Katonda we amukulembera mu kkubo lye, gw'osooka okusisinkana nga ye tonnamusisinkana. Kale byonna byaki? Beera gy'obadde naye omuleka abeere gy'abadde. Kolamu ebikuzimba. Tulina essaawa 24, olina essaawa 24. Kyokola mu ddakiika emu, kyokola mu ssaawa emu kikulu nnyo era kisalawo ki obulamu bwo kye bugenda okubeera. Twabagamba nti omuntu okutuuka ku kyayagala n'okubeera kyayagala teyeetaaga kubanga akaddiye nnyo, teyeetaaga kubanga yasoma nnyo, yeetaaga kutegeera maanyi ge. Amaanyi ge bw'agategeera gamukwata ne gabaako ekifo we gamussa, position. Bwe gamussa mu kifo ekyo gamuwa obuyinza n'obukulembeze, olwo n'alyoka asobola okulabibwa abalala era n'asobola okukwata ku bulamu bwabwe. Si kyangu, waliwo ebintu by'otosobola kukola okujjawo ng'otuuse mu kifo ekimu, waliwo ebintu by'otosobola kubeera okujjako nga Katonda akutadde mu kifo ekimu, naye ekikuteeka mu kifo ekimu kwe kutegeera amaanyi go n'obusobozi bwo we biri. Bw'otegeera amaanyi go n'obusobozi bwo we biri n'obikozesa, bikuteeka mu kifo, ekifo ekikuwa obuyinza okukwata ku bulamu bw'abantu abalala, ate oluvannyuma nawe ne bakwata ku bubwo. Yozefu yali muvubuka muto ng'ali mu kkomera e Misiri, yali mu myaka nga 2 kusinziira ku kwetegereza, myaka nga 2, muvubuka muto n'ategeera amaanyi ge, n'avvuunulira Falaawo ebirooto. Amaanyi ge gaali mu kulengera, vision, yali ng'asobola okulengera, kubanga era n'ekyanyiiza baganda be bamusuule mu gunnya nga balowooza ajja kufiirayo. Maanyi ga kulengera. Tosobola kulwanyisa kuyitibwa kwa Katonda mu muntu. Nkiddamu wano ku mpewo, tosobola kulwanyisa kuyitibwa kwa Katonda mu muntu, kubanga n'omuntu oyo tekuba kukwe, kuba kwoli gw'otosobola kulaba. Oyo gw'otosobola kulaba akuuma ekyo, singa ono nnyini kyaba akitegedde, akikuuma butiribiri, alengera wala, ateekateeka, kubanga naawe ye yakuteekateeka. Kale tomusobola.
banyiiga ne bafuna obujja kubanga omwana omuto waabwe asembayo afunye okwolesebwa, afunye ekitone ekyenkizo kubo. Yali oluvannyuma yafuuka olubereberye, ne bamusuula mu gunnya, ne baddayo ne balimba kitaabwe. Kitaabwe yabatunuulira n'asirika, naye yali yalaba ddo emitima gy'abatabani be eri muto waabwe. Naye era ekyo nga balowooza nti akomye, ate ye yali entandikwa y'obulamu bwe. Okunoonyereza kulaga nti bateekwa okuba bamusuula ku bimu ku binnya ebyalinga ku kkubo eryavanga e Syria, caravans we zaayitanga okutwala abaddu, okunona abaddu e Misiri. Oba oliawo ndowooza gye bamusanga ne bamuggyayo ne bamutunda, era oba oliawo obulamu bwe bulinga obwali bukomye, naye ate baali bamutunze mu ntandikwa y'obulamu bwe. Ensigo okukula emala kuziikibwa. Tosobola kutta nsigo nfu, tosobola kutta muntu yafa dda. Ekyo nno kyebuziba nnyo. Ensigo emala kuziikibwa mu ttaka n'ebanga evunda n'eryokedda. Abantu bayita mu kusoomooza nga kwe kulinga okufa kwabwe oba okuvunda kwabwe okusobola okukula, naye era ne bwe babeera mu bizibu ebyenkana bitya, ne bwe bayita mu mbeera ez'enkana zitya, era tebayiga. Ebintu bingi bibeerawo Katonda atuyigirize, abeeko kyatulaga, naye obubonero mubulaba naye temusobola kubusoma, so nga musobola okusoma obwensi ne mumanya nti eneetonnya era neetonnya, ne mumanya nti gunaaka era ne gwaka, naye ate temusobola kwetunuulira ne mumanya nti aa kati wano wentuuse bino byempiseemu Katonda kino kyagamba, kubanga temwagala kuwuliriza maloboozi agali mu mmwe olw'emitima emibi n'emyoyo emibi egitudde mu mmwe tegikyabakkiriza kuyiga na kutegeera. Wabula bw'azuula omwana ono amaanyi ge yali mu kkomera, ne bw'oba mabega wa kkomera, ne bw'oba mu bizibu wakati ng'otegedde amaanyi go n'okuyitibwakwo, omukisa gubeerawo mu kiseera ekyo w'oteekwa okukolera ekyo kye wajja okukola, n'okikozesa n'osobola okusitula obulamu. N'avvuunulira Faro ebirooto, okwolesebwa Katonda kwe yali amuwadde na biki ebigenda okubeerawo. Bambi omusajja omukulu ono n'awuliriza omwana omuto. Ensi yaawa nekkiriza nti omuntu bw'abanga akyali muto mu myaka tategeera, kikyamu. Totunuulira myaka gya mwana, tunuulira okuyitibwa okwekwese mu ye n'amaanyi agatudde mu ye. Nina gwe nali nnyumya naye ne mugamba nti osobola okusanga akaana ka myaka 7 ng'omwoyo gukalimu gwa myaka 10. Tunuulira amaanyi agali mu ye. Omusajja ono yali mugezi Falaawo, yawuliriza omwana omuto n'akkiriza bye yali agambye era n'abiteeka mu nkola, oluvannyuma ne kibeera ekyo nga bwe yali akyogedde. Omwana ono n'afuuka ow'amaanyi. Mu bitabo ne batulaga nti Falaawo yafuuka mutabani wa Yozefu, Yozefu n'afuuka taata wa Falaawo. Mu myaka gyo gyonna gy'olimu, wakati mu kkomera ly'ebizibu by'olimu, wakati mu kkomera ly'okusoomoozebwa kw'oyitamu, wakati mu kkomera ly'ebigo by'ogudde, okyasobola kasitoba ng'otegedde amaanyi go we gali, n'obusobozi bwo n'obuyinza bwo bukozese mu mbeera omwo mw'oli, bujja kukusitula bukuggyeyo, egyo emitayimbwa gijja kumenyeka. N'afuuka prime minister oba saaba minisita w'eggwanga lya Misiri. Mu biseera ebyo Misiri ly'eggwanga eryali lisinga okuba ery'amaanyi mu nsi n'okubeera eggunjufu, civilization. Abantu balowooza nti obugunjufu bwatandikira mu beeru, obugunjufu bwatandikira wano mu baddugavu. Kyova olaba n'ekigambo Egypt oba Misiri kitegeeza ettaka ly'abasajja abaddugavu wano, naye ekikutte abasajja bano abaddugavu okugenda mu maaso, ekibakutte si lwakuba nti tebalina kye beetaaga, buli kimu kye balina kye beetaaga bakirina, si lwakuba nti baakolimirwa, nedda emikisa gyonna giri wano,
kubanga ne biology gwe basomesa abaana mu secondary abalaga nti mu black gene muvaamu yellow gene, white gene, pink gene ne black gene. Kyokka ate muziri genes endala enjeru, white gene muvaamu white gene, pink gene muvaamu pink gene. Kitegeeza omuntu ono omuddugavu alina omukisa ogw'enjawulo, wabula ekimuganya okugenda mu maaso buli kiseera alwanyisa munne, buli kiseera alwanyisa munne, buli kiseera lwalaba omuntu agenda mu maaso amukuba. Abazungu bw'alaba agenda mu maaso akwata byonna by'alina n'abimuteekamu, kubanga amanyi omuntu oyo omu bw'asituka abantu abala 10,000 bajja kusituka, naye ate laba ggwe n'olwaleero lukedde ogenda kulwanyisa mulala. Kale mwewuunyisa, n'olwaleero lukedde, wabula byonna by'ogenda okukola olwaleero tebiina kye bikwongerako, wabula bamulala biremesa mulala. Tunaatambula ddi okugenda mu maaso nga buli kiseera oli awo toseeseetuka, tosobola kukozesa maanyi go ku lwa bulungi, buli kiseera ogakozesa lwa bubi. Oli muntu kika kiggwe, oli muntu kika ki? Weebuuze naawe otuule olabe obadde ogenda kituufu. Kati oyinza okuba weetegedde obadde ogenda oli mu kkubo naye kikutwala si lwa bulungi wabula lwa bubi, n'otuula wansi ng'olowooza bubi, otegeka bubi. Ekyo kye kikutta abaddugavu. Abaddugavu baamala mu buddu emyaka 4 mu ggwanga lya Amerika, baamala mu buddu emyaka 4 mu ggwanga lya Amerika. Emyaka 5 bali mu ggwanga lya Amerika. Ku woteeri zonna eziri mu Amerika balinako obutundu 5 ku 100. Abayindi abalinnye obulinnye ennyonyi ne bagenda mu ggwanga lya Amerika balinako ebitundu nga 5 ku 100. Otambula mu mawanga n'osanga communities z'Abachina nga bwe batuuka mu nsi beekuŋŋanya ne beekolamu omulimu, osanga communities z'Abayindi beekuŋŋanya ne beekolamu omulimu ne batandika okulya ensi mu mpola. Abaddugavu beekuba bwekubi, beewalana bwewalanyi, beebamu, balina ebirooto byebimu, beevuma, beekuba, beerimirira, beekola ebintu ebitategerekeka, kyokka batuula mu nnyumba ya Mukama ne beetunuulira ne basanyuka, enkeera ne bafuluma ne bakola ebintu ebirala. Tunaakozesa tutya amaanyi agali mu baana abato tugazuule, tugawe omukisa, tugateekereteekere, abaana basobole okukuza ensi n'okugitwala mu maaso babeeko kye bagatta ku nsi nga tubawadde omukisa. Lwaki gwe gw'otosobola kukozesa, lwaki toggulira asobola n'omugula n'omugamba yitawo? Oba akujjukidde oba tajjukidde, baaligattako bonna ettaffaali. Gwe tosobola kuŋŋamba nti kubanga gwe toyagala kintu n'oli aveeyo, lwaki awagira kiri oba lwaki awagira kino kubanga toliiyo. Naye alina abaana, alina ab'eŋŋanda. Kale gwe bw'oba olaba nga takuyamba, ayamba abantu be. Mu bantu be mulimu abasobola okugatta ettaffaali gwe ly'oyagala ku ggwanga lino. Tetulina ngeri gye tugenda kukyusaamu nsi n'emitima egifaanana bwe gityo. Kiruma, kikwennyikisa emmeeme okulaba abooluganda baali badde basobola okutambula ne bagenda mu maaso, wabula ng'omulimu omukulu gwe balina kulwanagana, nakwekuba, nakwewalana. Bino kambyogere namukasirise. Osobola okuba ng'otudde mu mmotoka ogenda, osobola okuba ng'oli mu njuuyo. Weebuuze mu mutima gwo, ntalo mmeka z'olwanye nga tezirina kye zikugattako? Bibi mmeka by'okoze naye ng'obikoze mu bugenderevu kukosa mulala? Tunaazimba tutya eggwanga mwenna muli mu katale ke kamu wabula ng'ate mwerwanyisa? Mwenna muli mu kitundu kye kimu, ennaku buli omu gy'alaba y'emu, ate amaanyi n'obusobozi obutono bw'ofunyeewo ate obukozesezza kukuba mulala. Lwaki tetukwata ne tuzimba amaanyi agatulimu, ne tuzimba obusobozi obutulimu, ne tusobola okugenda mu maaso?
kubagulizaako oyagala wambazi alina amatu waba asobola okuwulira awulire gwe bw'oba ompulira gwe n'oyo n'abo bw'oba owulidde bino baako kyojjamu otegeere ozimba obulamu bwo ng'okozesa ebyo by'olina ng'ozimba obulamu obwo kubanga by'olina tebigenda kukugasa bikugasa obiwaddeyo eri abalala tosobola kutandika dduuka n'ogamba mukyalawo n'abaana bo n'abooluganda lwo nti be bokka abakkirizibwa okugulamu bw'oba walitandika olitandikidde balala kati tokuba balala be balina okujja ewuwo tewaliwo kyolina kigenda kukugasa ggwe wekka buli kyolina kigenda kukugasa ng'omaze kukiwa balala nejookedde okulaga okugenda okunoonya ssente si gwe agenda okuzeewa era abalala be balina okuzireeta kakati lwaki olemesa abalala ate abalala nga be balina by'olina tebikugasa leero njagala twefumiitirize ku nsonga eyo tutegeere amaanyi gaffe gali tugakozese ne bw'obeera mu kusoomooza okufaanana kutya ne bw'oba ng'oyita mu bizibu ebifaanana bitya ne bw'oba ng'oli mu kizikiza ekifaanana kitya bw'omanya ekitangaala ekitudde mu ggwe ebigere byo binaamulisizibwa era binaasobolanga okutambula kubanga onoosobolanga okulaba w'olinnya olw'ekitangaala ekiri mu ggwe so olw'ekizikiza ekiri ebweru w'obulamu bwo njagala okubeebaza okukeera okuwuliza puroguramu eno puroguramu manya kyoli manya omulimu gwo manya kyoli manya omulimu gwo ebeera ku 88 buli lwa mukaaga okuva essaawa 12 ez'okumakya tubeerawo wano okutunuulira ebitonde omuntu n'atuuka ku buwanguzi tuyita mu nkola gye tuyita holistic approach ey'obwonna nga tetutunuulira butono obuntuntu obutonotono wabula nga tutunuulira omuntu yenna omubumbe atuuse era asobola okutuuka ku buwanguzi bwe n'afuna ebyo by'ayagala ly'essira lya puroguramu eno